ggwanga gavumenti etongozza enkola y'okulondola abasomesa n'abayizi ku masomero ag'enjawulo ekituumiddwa Teachers Effective Learners System ng'eno enkola yakuyambako okubalondola buli lunaku kiyambeko okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza. Kyaddaaki enkola eno etongozeddwa mu Wakiso disitulikiti ng'abasomesa bakozesa tekinologiya ku mitimbagano egy'enjawulo okumanya obudde buli omu bwatuukiddeko ku ssomero, okulwanyisa omuze gw'okwebulankanya n'okutuuka ekikeerezi ku masomero. Akulira ebyenjigiriza mu Wakiso disitulikiti Frederick Kiyingi Kinobe agamba nti enkola eno ebadde yalwawo dda era yakuyambako nnyo okuumira abasomesa ku mirimu gyabwe okusinga bwe gubadde. Amasomero agasinga obungi omukulu w'essomero tabeerawo. Enteekateeka eno empya emuwaliriza okujja ku ssomero buli lunaku ng'essaawa 2 tezinnawera, n'emuwaliriza okuddayo ku ssomero lunaku olw'eggulu ng'essaawa 10 tezinnawera. Ekitegeeza nti ennaku 5 kw'essomero ateekwa kubeera ku ssomero. Enkola eno yatuuka dda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'amasomero agamu n'abayizi beewandiisa buli lunaku nga batuuse ku masomero. Ate ye ssentebe wa Wakiso disitulikiti Dr. Matiya Lwanga Bwanika agamba nti wadde enkola eno ereeteddwa nnungi nnyo era eyinza okuyambako okusitula ebyenjigiriza, kyokka abuusabuusa nti oba ddala kino kye kibadde ekizibu kya Uganda mu byenjigiriza ekisaana okusoosowazibwa. Kye baleese kirungi naye obulabe bwange mbulaba mu bintu bibiri. Ekisooka, abasomesa bwe baba nga tebabeera ku masomero nga kyetwagala okubakuumirayo, tetusoose kunoonya nsonga lwaki tebabaayo. So nga ate bw'otunuulira ssente obungi bwazo ezigenda okugenda mu pulojekiti ey'okugaba amasimu, ng'essente zibadde ziyinza okukola ku bizibu by'abasomesa ne babeerayo nga tebalina abalagidde. Abasomesa babeera abantu abaagala ennyo omulimu. Kubanga amasomero gaffe gonna gye gafa genkana, likula mukulu wa ssomero, ligwa mukulu wa ssomero. N'olw'ensonga ebirala byonna tubirina. Abaana tebalya mmere, abaana boosaayosa, abasomesa tebamala, ebizimbe tebimala, tebalina mayumba, ebyo byonna tubikkiriza. Naye tugamba nti abaliwo mubeereewo mukolo. Matiya Lwanga era wakanyizza enkola empya gavumenti gy'ereeta egaana abazadde okusasula ennusu yonna ku masomero ga gavumenti sako obutagoba abayizi lwa nnyambala, nti kino si kyakuyamba byanjigiriza kulaakulana. Omwana bw'aba tali mu yunifoomu onomanya otya nti omwana wa ssomero basi wa ssomero. N'olwekyo nze ndaba bwe baba batudde mu kabineti tisirowooza nti kiki ekizibu ky'ebyenjigiriza, abazadde tebannakaaba nti tetulina yunifoomu. Ekyokubiri kwe kugamba nti nno abasimiitu abaana batwale entanda, ebyo babyogera dda nga bakaleeta abaana basome ne bigaana. Ate bw'oba obikoze kale biyinza okukoleka nnabulemu, naye wakisa abantu bakyali amawolu. Abakulu b'amasomero ag'enjawulo nabo boogedde ku nkola eno ey'okulondoola abasomesa. Kiba kitegeeza obeerawo olunaku olutandikira okutuusa olunaku oluggweerako. Okubeerawo okwo obeerawo olw'abaana, omusomesa abeerawo olw'abaana. Kiba kitegeeza asomesezza. Mande omusomesa naga nti ndwadde, ku lwokubiri nfiiriddwa, ku lwokusatu omukyala alwadde, n'amalako wiiki yonna nga tasomesezza. N'omuwandiikira n'omutwala mbakamaabo ne mubeerawo nga musikagana ti ate ono yeeyisa bubi, ate kino ate ono atuyisa bw'ati. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.